kuba mu Uganda tumanyi nti nno waliwo okulonda okujja okubeerawo kiringa ogamba nti nno omuntu okugaa nti akakiiko k'ebyokulonda kavunaanyizibwa ku byasaasaanyizza olw'okuba nga yeetegekera okulonda kwa 2021. Oluvannyuma lwa minisita avunaanyizibwa ku by'ensimbi ssaako n'ebyo ebyava okuva mu kakiiko ak'ebyokulonda mu ggwanga okutegeeza nga eggwanga we litalina nsimbi kuteeka kalulu k'abassentebe b'ebyalo olwaleero tusobodde okutuukirirako ku bamu ku abo ababadde n'enteekateeka ez'okwesimbawo okunoonya obuwagizi oba obululu mu bantu naye nga electoral commission tetuvunaanyizibwa ku nsimbi ze basaasaanyizza oba ebipande bye bakubye kubanga twali tetulaganga nnaku era nakati tetulaganga nnaku tetufulumyanga biragiro oba ze tuyita guideline. Kitandwe Abubeka agamba nti buli nteekateeka ya gavumenti tebazirinako buzibu wabula gavumenti yandibadde ekikola okweggyaako olukongolo eri abantu lwe babateekako. Kitandwe Abubeka ndi ssentebe wa Bweyogerere Kigandazi zooni ffe nga bakulembeze olwedde abali mu kuweereza abantu tetulina buzibu na nteekateeka ya gavumenti wabula gavumenti yandibadde ekikola olujejeme ne luggwaawo okulowooza nti ffe twewaŋŋamya ne tulemera mu buyinza ffe tetwewaŋŋamya naye enteekateeka ya gavumenti yekyatusibibidde we tukolera naye nga te empeereza zetuweerezaamu abantu tumanyi nti era bajja tulonda tuddeko tunge ensonga eyo obuzibu obujjidde nti kale enkolagana wakati wa LCs ne poliisi ekyagaanya okuba eyawamu emisango egimu. Christopher Nakibinge ng'ono bwa ssentebe abumaliddeko ddala emyaka 15 agamba nti wadde nga abadde alina enteekateeka ez'okwesimbawo abadde tannateekamu nnyo nsimbi kuwonja kalulu. Sina buzibu nga nze kwanze ndi ssentebe era mbadde saaviisi abantu bakyagifuna so bwe bagyongezaayo wadde kiba kitukola bubi kubanga mandeeti y'abantu tuba tugivuddeko naddala kati nga tutute emyaka 15 nga tuli mu buyinza abaana abato abakoze mu myaka egyo bamanyi ffe tubaddeko mu myaka 2 batugeraganya na Museveni so kyandibadde kitukola bulungi tuddamu ne tulonderwa abantu ne batumanya tuzzeewo bupya bonna ne batandika otumanya tufune bassentebe abapya wadde abasinga abakulu be batumanya kati abavubuka beyongeddeko mu myaka 15 bwe tubatondeyanga yali myaka 10 kati bayongerako emyaka 15 abavubuka naye abatategeerako nga batolonda. Guyidde Patrick ng'ono abadde n'enteekateeka ez'okwesimbawo mu zooni ya Asan Trabi e Bweyogerere agambye nti kya bulyazaamaanyi nnyo okuva eri gavumenti okugamba nti terina nsimbi ate ng'ensimbi ezissa mu bintu ebirala. Nze ndowooza kiba kya bulyazaamaanyi era kya bulimba gavumenti ogamba terina ssente kubanga kino kiguddewo bugwi ate okulaba nga kikyusizza nga kiri nga ate akitadde wano kuba ogenda okulaba ate gavumenti yennyini ng'ekutte ssente ng'ate zitadde mu bintu ebirala ng'ate kino kyo kyayisibwa dda. Nze ndowooza kuba nti obuyinza bw'abantu tebabukozesezza nga bwe badde babukozesa kubagamba nti obuyinza buli mu bantu. Ono alaze ennyiike n'okunyolwa okw'amaanyi olw'ensonga nti ye ng'omuntu abadde ataddemu ensimbi nga n'abalonzi babayitamu dda. Nnyini ddala kubanga tubadde twetegese ate n'essente twazitaddemu okukubisa ebipande tubadde tulowooza nti kino kigenda kuggwa naye ate bakyongezaayo naffe ffennyini kiba kituyingiramu ate n'abantu tubadde tubayingizaamu ensonga eno olw'okuba nti babadde batya kusimba mu migongo naye tubadde tubatadde mu mbeera nti bagenda kulonda nga tebalimu kutya naye ate kaakati lwobawo ebbanga eddene ate bafuna ebirowoozo ebirala. Nakibinge wano wasaasiridde banne abadde bataddemu ensimbi mu kwetegekera akalulu kano ng'oba oliawo babadde n'essuubi nti mu bwa ssentebe mulimu ssente wabula abasabye okukwataganira awamu. Bambi basaasira abonoonye nnyo ate nga balowooza nti nenyo nnyo ssente naye ffe tusangewo tulina emirimu gyaffe bayinza okulowooza abasente bafunye nnyo mu LC naye tusangewo tulina emirimu gyaffe naye oba ng'olina olumiri oyagala kukola saavisi ku bantu bajje tukole nabo kubanga nze nga wegambye tukola zooni tuzoningamu muwe geno zooni ne tugenda tugizoninga tugenda tugitema mu zooni zi ne tulaba nga tukeereza ku population y'abantu basobola osobola saavisi naddala nga kulya security nga tulonda ne crime preventer tulonda okusinza ku areas nga bwe ziraze Pauline Nalwanga emitwe 10 tukola nabo nga bo betutwamu dda baagala kwesibamu kukwata ku ngoma nnene kubeerako basentebe basentebe